obugagga bw'omuntu gwe mutwe ogujjudde amagezi n'enkola era nga n'obwongo bwesera okwawula ekkubo ku luwenda nkeera kumaliri nnyo seebaka kuba nnina olubuto abange n'abantu be nnina okuba obulungi nsaanira kkola n'enseŋŋondere wakunukkira ensingo okkakkana nzikaatiriza ennyo omulamu ag'okukola eri abaami n'abakyala saka abavubuka okuba abayiiya kola nnyo ng'omuddu mu ddakala olirya ng'omwami aneeganya okukola ng'alabye ye bujja yandiba omujeere kimanye nti n'omuka omwavu bw'onoolemwa okukola ani ali kuyamba eyeetegese. Tubalamusizzaako mwenna tuli mu ggwanga Uganda gye tusinziira okubaweereza. Tulina omusikawutu Nkoyoyo Elisa Kiwana nali ntambulako eyo nga nzikirira nva ku Tawhidi wali n'ensanga Elisa Nkoyoyo road niŋŋamba nti erinnya mulikoze ne linzijukiza Ssaabalabirizi eyali ow'ekitiibwa Mpalanyi Nkoyoyo ate era ne linzijukiza omuyimbi ow'erinnya ayitibwa Yoyo. Ennaku zino ndowooza betuyita ba legendi kuba sikyawulira bwafulumya ennyimba. Mbaniriza ku sayiti y'omusikawutu omuzimbi Nkoyoyo Elisa Kiwana owa Stone Roofing and Construction Company oli ku Media Choice Television Ssaako Stone Media era SSTV ojja kuba obalaba butereevu. Sebo tusanyusa okulaba. Nange nesimye okubaako naawe ogambye ba legend njukiza nogane neyo yalina yakapya kati bakayita siriko nywegere ya nsanyuse nnyo okuba naawe olunaku olwaleero mwenna abalabi ba Media Choice ne SSTV Uganda mwebale kwekumira ku mukutu ate temujjanga okwo mazima ya embeera ekutambulidde etya? Nasembayo kulaba ku sayiti ng'ozimba ennyumba ya muganda wa Farida Nakazibwe n'emirundi egyaddako wannyonnyola abantu babisiima, embeera ebadde etya? Embeera nja kwebaza era okwongera okwebaza abalabi ba Media Choice mwebale tuteekamu bwesige n'okutwagala kubanga program bagyagala nnyo era bangi abaali tebalina ssuubi nga tebekkiririzaamu nti kisoboka ate bangi leero bakirabako era ye ba witness nti ddala ebintu biba bikola ki bisoboka. Kirungi nnyo okulaba ne weegomba ate n'otandika n'okola. Mazima bangi balaba oluusi bafuna bujja ne bateegomba abeegombye ne beekuniza ne bagaa nti ebyo byabo banene naye kituufu okwekkiririzaamu ge maanyi agasingira ddala mu byonna okulaba nti mu byonna by'okola omutima gwo gukikkiriza nti gukisobola. Bantu bangi tukola eby'amaanyi naye nga tetusuubira nti twali tusobola okubikola naye obumalirivu n'okwewaayo n'okulaba nti gwe wennyini nnyini gwe maanyi kikufuula okuba ow'enjawulo era n'okola eby'enjawulo. Omala kuba nno ndowooza ya njawulo okukola eby'enjawulo naye bw'oba tolina ndowooza ya njawulo era kikutwalira ebbanga n'okuwa obuzibu okuba nga okola ekyenjawulo. Kigambo kwekkiririzaamu. Ya mazima omanyi okwekkiririzaamu kusoboka naye entandikwa omuntu atandika atya okwekkiririzaamu? Osobola okwekkiririzaamu n'omala ennaku zino bakiyita okujeeyita n'ojeeyita naye nga tolina kyoli. Omuntu atandika atya okwekkiririzaamu? Okwekkiririzaamu kwe kumanya amaanyi go mu ggwe mu bunafu bwo newankubadde. Bantu bangi beezuulako bunafu bwabwe ate ne bateezuula maanyi gaabwe. Mazima bwe gwoyitanga obunafu buyinza okuba nga ebimu ku maanyi olwo nno lyekkuba erimu by'oyinza okuyitamu okwekkiririzaamu. Okitegeera? Kale obuuzizza nti omuntu kimwetaagisa ki okwekkiririzaamu? Kwe kuzuula amaanyi mu ye agamulimu. Oyinza okuba nga amaanyi go agakulimu ga mutima mugumu okusalawo ekyo ky'oteekeddwa okukola newankubadde kibanga ekizibu naye kasita okikkiriza n'okiyingiza mu bulamu bwo ne mu birowoozo byo ate kisobola okufuuka ekyangu. Mazima
ekintu kwekkiririzaamu okinnyonnyodde bulungi era ne njagala nnyo okuwuliriza kye bayita okwekkiririzaamu. Olunaku olwaleero abalabi baffe bwenna mubadde mutunuulira ku projekiti entono omuzimbi omusikawutu Nkoyoyo erisa Kiwana ate eyava mu famire eŋŋundiivu ey'Abankoyoyo musisinkanye ate ku sayiti enneneko ng'oggyeko ziri eza household ziyite amaka ez'obupangisa entonotono zazze abazimbira kati ate ngenzeko mu commercial eri abalina ebirooto nga ggwe ate ekyokwekkiririzaamu wakitandikirawo. Njagala omulamwa gw'olwaliro gusentaringe gufokasinge ku commercial buildings, okuzimba enzimba ey'okufunamu ssente ng'ogiraba naddala bannaffe abazimba mu bibuga ebizimbe ebinene omuli akeedi n'ebirala. Nsaba kutegeeza, nsaba ombuulire ssebo, omuntu asobola okwekkiririzaamu ku commercial abazimba ebizimbe bino bo batandika batya? Wensinga okwagala okutandikira omuntu ajja n'azimba ekizimbe mu kibuga naye n'akirabako nga kiri mu mawulire atandika atya? Ekisookera ddala nzikiriza nja kulandaggamu kubanga kino kye twagala kyakuyiga omuli okulaba n'okunyumirwa. Naye nze kennyini bwe nali ntandika obulamu natandikira mu muzigo gumu. Ne ŋŋenda ku kizimbe kyange ekyasooka ne nvaayo yonna naye nalina ekirooto kya kuzimba akeedi mu kibuga, sinakindi skyscrapers ezimu ezisinga obuwanvu mu Kampala. Naye tekyandobera kutandika na mizigo egyo omukisa gwe baali bampadde ogw'okuzimba omuzigo tekyakinjijjamu mu bwongo. Nze leero wondaba wano ng'onsanze ku kizimbe nga kino oli ayinza okugamba nti kati n'ennyumba eyange entono tasobola gizimba. No, okufuuka kyenfuuse leero waliwo gye mpisa okutuuka wano wendi, nti bwe tuba twogera mu kwekkiririzaamu kibaamu okuloota. Okuloota tuloota ebirooto naye buzito bwabyo byenkana bitya. Tiwaliwo okuloota ekirooto nga kinene naye n'okiteekateeka okulaba ng'okituukiriza. Nti omuntu waakusanga leero nga nzimba akeedi n'alowooza akeedi ze natandikiramu okuzimba, naye ng'ate bwe mba njagala omuntu oyo akijjukire nze natandikira ku nnyumba, natandikira ku ttooyi ya maama wange mu kibiina eky'omusanvu gye natandikirako okuzimba. Okitegedde? Watandikira kaabuyonjo? Natandikira kaabuyonjo ya maama wange mu kibiina eky'omusanvu nga ngizimbisa amataffaali oba amatoffaali. Kitegeeza ne buloka bwe nali nzizimba leero wooziraba mutabani wange ayinza okuba ntasobola zizimba mu ngeri y'emu gye nali nzizimbamu. Kitegeeza nti kyonna ky'oli tekikuggyako kuloota binene, wabaawo olugendo ne process gy'oyitamu okutuuka ku binene ebyo. Oyo aloota okuzimba akeedi asobolera ddala ogizimba kubanga atagirootanga tasobola gizimba, wabula atagirowoozanga era talina busobozi butandika gizimba. Kitegeeza omala kuloota ekinene n'osobola okubanga ofuna ekyo ekisobola okutuusa ku ekyo. So kitegeeza nti omuntu atalootanga ku akeedi kyali muzibuwalira okutegeera kwake okulowooza okuzimba akeedi. Okuzimba akeedi bw'obanga omuntu talootanga kuzimba nju era tasobola kuzimba nju kubanga ekirooto kye mu byaloota tebibaamu. Bantu bangi tunyooma ebirooto naye ebirooto bye bitufuula ekyo kye tulina okuba mu nsi. Naye w'oloota tekitegeeza nti nno ogenda funa mirako, ogenda funa kyamagero. W'oloota kitegeeza ogenda kweteekateeka nti ofunye guideline ekuyingiza mu ekyo ky'okoze eki ky'ofunye. Katonda bwe tuba abasinga obungi tumusaba omukisa, tumusaba ebintu eby'enjawulo, naye ate n'obuuza nti omukisa waba gukuleetera akuteekemu ki? Kati ogenda n'ogamba nti Katonda nsaba amagezi. Amagezi takyagaleeta nti agawandike ku blackboard oba mu kitabo, wabula oluusi gajja mu foomu obubiro. Osaba amagezi ng'osoma, Katonda ategere nti ngakuteera mu byakusoma. Mwebale nnyo. Osaba amagezi ng'okola, agakuteere mu busuubuzi. Mu busuubuzi. Waba akubuleesinga akubuleesingiramu ekyo ky'okola ki? Ky'omusabye. Kale bw'okeera ku makya gwe n'olowooza nti nze siina kulowooza ku kino era amazima tosobola kukifuna,
bw'oba olowooza mu mmotoka ng'ekirooto kyo kyakuvuga mu mmotoka era ofundikira oguze emmotoka kubanga Katonda waakuwa amagezi akuwa n'omukisa n'akuwa n'obusobozi obukutuusa ku ekyo totyanga kuloota binene kubanga abakoze omanyi wami Nkoyoyo waliyo omuntu okuloota nga talina waatandikira oba n'olinga ekirooto kye tekyaliwo ekityo n'akyagala oluvannyuma omuntu omwagaza otya okuloota ekirooto ekinene ng'ekyokuzimba akeedi oba kikeera ku makya n'okyagala eri abadde takyagala n'akifuna oluvannyuma kati bangi baba baabiroota naye nga balina fiya na kutya nze kye mmuyambako tekisimuwa ssente naye mmuyamba kutuukiriza kirooto kye oba kumuzimbira kirooto kye bantu bangi bakutamya olw'okuba nti bamanyi nti akeedi kyekintu ekyebbeeyi mu nsi era ekisembayo ne bakuggyako n'ekirooto kyo ne bakifuula okuba nti nno ko kwali oba nkiyite nti yali sitaani eyayolokera mu ggulu nti tekyali kirooto kiva wa Katonda wabula kyali kirooto ekiva ewa sitaani ng'akukema nti ebirooto ebirungi abamu bwe bibasukkulumako obulungi ate babifuula bya sitaani babiyita bikemo okitegeera kale nze nnyambako omuntu oyo wadde ofunye concept nti ofunye ekirooto ekitandikirwako okulaba ebinene bwe kikuba nga kikwatagana mu field ey'okuzimba nsobola okukwanukula mu kirooto ekyo oba n'okuyambako okulaba nti ekirooto ekyo kituukiriza otya kale ekyo kyennyinza okuba nti nkola okuyambako oyo omuntu wabula sigenda muwa ssente nga ye omuntu kambuze mwami Nkoyoyo kalina zino zizimbika nga toli mukozi wa gavumenti kalina zino zizimbika nga toli mubbi tolina gye wazibbye ddala akeedi zino zizimbika mukulu kankaka weebala ekibuuzo ky'obuuzizza kubanga abasinga tulina endowooza ffe tugamba scout mentality endowooza y'ekiscout abantu bangi baagala okwekuumira mu mbeera ebagumya okwegumya nti waabanga talina busobozi bunaaloota ekyo akinoonya engeri gy'akiwa sitaani kimuwe comfort nti ye mukkiriza era kyekimuganya okuloota ekyo kanziremu ekintu ekyo kiwulire olinga ategedde oli bwawulira nti ekitajja kisobola akigabira sitaani akkirize mu mutima nti ye mukkiriza ye kimulemesezza okukola ekyo okugeza oli akola embaga oli n'afulumya statement egamba omusiru akola embaga abagezi ne balya naye nga noonya comfort life emugumya okuba nti lwaki talina kukola mbaga oli agenda nakugamba nze embaga zantama naye ng'ekyokwambala kyatakola ki nga kyatalina ya kati n'abantu abasinga obungi abalina mentality egamba nti ebizimbe ebyo byonna bizimbibwa bantu bakozi ba gavumenti oba babbi ba gavumenti oba ababba ssente no ono omwami gwenkolera ku ssaawa eno yennyini gwe nyinza okukuwako nga witness era twabadde tugenda nga tuzimba twabaddewooko ne M.i.S.O esabira ekizimbe kino si mulogo kyekisookera ddala nti n'aleeta faaza n'asabira ekizimbe kino okusinga okuteekamu emitwe gy'abantu okitegedde mu bizimbe waliwo badi w'abazimbi abo tuasimanyi nkoko omugituzaawa asimanyi ne mugirya oli n'akugamba nze sigenda kuzimba kizimbe ekyo nzimba ekizimbe najjawo emitwe gy'abantu ng'ayagala kwegumiza mu ekyo nti ye ekimuganya ozimba akeedi kubanga akeedi bazisaddaakiramu emitwe gy'abantu ekintu bwe kimulema akigabira sitaani afune obuvumu afuuke omukkiriza mu maaso g'abo abamulaba naye ng'ebyo byonna bisobokera ddala nti okukola ebinene eba ndowooza naye oluusi ate ekitulemesa okukola ebinene ebyo be bantu betusisinkana okusheyalinga nabyo ebirooto byaffe okuba nti batuyambako okubizimba abasinga obungi bafuuka ba dream killers oli omugamba naguze essimu bwe naga era ejja kufa ezo zaatika screen guard zaayo za bbeeyi oguze essimu kati screen guard efuuke kati anoonya engeri emuwa comfort mu bulamu bwe okulaga nti tekisoboka naye bino ebintu byonna bikolebwa baana b'abantu okitegeera bikolebwa baana b'abantu nze ebizimbe abantu benzimbidde ebizimbe
si lwakuba balina ssente nnyingi naye omuntu senga ssente ze kyagenda ozikozesa kyekyo kyennyini ekituufu oba ntegerekese bulungi nti omuntu waaba akuwadde emitwalo gye 10 oba miliyoni emu nga kyogenda ozikozesa kyekyo ekituufu kyayagala omukolera ezo ssente tezirina mbuzi obeera n'akasente ko noganka w'omuzimbi kati Oluwama yakubako kalanga awo simanyi omutayimbwa gulinga sausage kirabika nammwe abazimba ebirooto nga tumaze obiroota ne tubiba mu birooto lole bifuuke reality ali nammwe mutuyiwayo kati awo we wasingira obuzibu bwe tuyita ba dream killers bazimbi bangi n'akuwa embalirira ng'amazima ekukutula omutima ng'ebintu mulimu extravagance mungi okwejalabya n'ekirala wabeerawo crime work mungi okitegeera omuntu n'agenda n'adesigningira munne ekizimbe nga yakiraba ku internet webale kikopa ku Google era ekimu kye naggambako lwaki abazimbi tebazimbanga mayumba gaabwe enneejalabya obubbi ne bubalemesa okuba nti basobola okwezimba lwaki batyanga okwesiga omuntu yenna gwe baleka ewaabwe ng'alowooza we naafunawo akadde nja kgenda mbikole ki mbyekolere afundikira tafunye kadde ako era nga tabikoze tabikoze kale mu byonna bwe tuba twagala okukyusa obulamu okulaba nti ebintu bye tutya tubisobola kwe kufuna abantu abatuufu abagenda okuzimba ekyo ekirooto kyo mu ngeri ey'okulumirirwa ekisinga obungi nti ekisinga obukulu lwaki leero ojja kundaba nti mba mu uniform eno ey'obuscout kubanga wabayo okuyitibwa mu basikawutu abali mu ggwanga tuwezwa akakadde akalamba ak'abasikawutu naye nzikiriza mu kitone ekyange kye nalina era kye bandabamu bakama bange nasalawo mbeere omuyite okuyitibwa kwange ne kujja mu kuzimba ne ŋŋamba kanzimbe eggwanga nga mpita mu kitone kyange ne mu busobozi bwange nga nkuŋŋaanidde wamu ne basikawutu bannange okulaba nga tuzimba eggwanga eno mu kifo ekyo ekibadde kikosa abantu emitima gyabwe leero wemba nkusobola okuwa first aid ekibadde kitta ebirooto ba dream killers bangi abali mu kisaawe kino eky'okuzimba ng'omuntu ye yennyini ng'ovudde okutta ekirooto naye atta n'obulamu bw'omuntu ebizimbe ebigudde kubanga bamuwadde ssente kati kibanga nze client leero client wange ono yampa ssente naye kubamu akafaananyi nyimirira ntya mu kamera ng'alina okulaba ebifaananyi bino nga nyimiridde mu bifaananyi naye ng'obutayimbwa bwagenda okulaba bulinga sausage bw'oyogeddeko okitegedde obutayimbwa nga bulinga sausage tojja kubeera namumativu kulaba nti omuntu ono andaba nze nina kamera ku sayiti eno yonna ezeetooloolako kubanga ye yennyini aba ku sayiti ssaawa 4 lwaki ku ssimu ye nabateerawo system okusobola okuba nti ne gyali aba alaba ki ekitambula ku sayiti kale n'olwekyo nti bwe tuba twogera nti ku busobozi abantu balaba nti basobola okuzimba akedi musobola ozizimba senga muba mufunye omuntu omutuufu asobola okulumirirwa ggwe okulaba nti oteeba ekirooto kyo naye ateeba ekikye ekituufu sisobola kuzimba kizimbe nga kino ne sisobola kufunako ku ssente nange zibeezaawo obulamu bwange ne basikawutu bannange leero ekizimbe kino twabamanyira kukumba ne mumala ssubi ku mikolo gy'abakulu ennaku zino mulina okunyirira ekyomukisa omulungi era mu bimu ku bibala bye tufunye mu kuzimba olaba omunannyini kizimbe kino ye yasponsalinze kampu yaffe ey'ennansani egenda okubaayo ennaku z'omwezi nga 2 Desemba ye yagisponsalinze esanyu yaligyewa okitegeera musikawutu ebikolwa n'engeri gye tweyisizaamu naye oba gye tutambuddemu naye bimuwadde essanyu mu ye ne bimuwa okukkiriza n'agamba no nina kupromotinga busikawutu bweyongeramu maanyi tufuneyo abasikawutu abalala abalinga bano ekibinja kyendabako leero
nga tuyise mu campus okulaba nga tubangula abaana. Njagala kubuuza mwami Nkoyoyo. Omuntu azimba naawe mu Stone Rofe. Kyanjawulo ki kyasuubira ky'olina okusinza abazimbi abalala? Omanyi akedi mu kibuga mweziri. Abantu bazizimba zizimbibwa ne ziggwa. Bw'omu ku bazimbi abazimba. How special is stone roofing compared to others? Nze nga njagala kuzimba akedi yange. Mwe kaki akenjawulo ke mugattamu awo ku kuzimba ebizimbe ebinene? Kati ekisookera ddala mu byonna. Ndi mu scout ne ttiimu yange baki? Bascoutu. Wabula stone roofing nga yo nebeera ng'etudde ku musingi ogw'obuscout. Ng'ekiruubirirwa mu byonna kubeera mu nsinga esinga we twagisanga. Mu ngeri nga tuyise mu ngeri emu nga tuwa abantu abalala essanyu naffe olwo tufune essanyu. Kitegeeza buli we nnoonya essanyu nina kusooka kuligabira mulala nange ndifune. Olwo nno ntuukirize ekirooto oba ekiruubirirwa ekya kampani eno okubeera mu nsi ng'esinga we twagisanga then awo tugireke ng'esinga. Temusooka kwesanyusa, musooka kusanyusa kira nti mulyoke mufune essanyu. Kati tosobola kwesanyusa n'ofuna essanyu. Musookako ne musanyuka ne munywamu ne mulyoka mujja kusayi. Apaana. Ninako project emu gye nafuna e Butalejo eyo. By then naye omwami we baamuwa contract yali semiti project we baamuwa ssente ezasooka yasooka agenda ku live Bungereza n'asooka agenda asanyukamu agenda okukomawo ng'ebbanga liise nga contract bagyetaaga mu budde okitegeera naye nga ssente yazirya era ndowoozaawo y'omu ku bantu be nali nnunuddeko mu sekita ey'okuzimba nti president yali agenda kulambula project eyo e Butalejo liver bagiyita liver manafa nga bazimba irrigation scheme naye omusajja yapakuka n'anoonya buli wantu wonna president agenda okujja ng'alinako kyakoze era natwalayo ttiimu yange y'abantu 65 mu wayiwayi basi gye nali ne ŋŋenda ne nzimba project eyo mu wiiki egyo emu nali nzimbye kilomita 2 omwami okubaako kyalaga president tibannayi natandika dda naye nga yasooka kgenda Bungereza kulya ki sente kulya liivu kale yafundikira ate ali miserable nnyo olw'ensonga yalowooza okufuna essanyu okusooka. Abazadde bonna okuteekawo abaana basooka kwessaddaaka bo nga bo okufuna olubuto n'ozaala oyita mu bulumi okufuna essanyu ery'omwana n'obulamu obwa bulijjo nno weebutyo we buli. Ate ojeregebwa nnyo nga tolina mwana. Okitegeera okujerega kujja ne kusukka eri abaagumira obulumi. Abaagumira obulumi. Kitegeeza nti ebiseera ebisinga okwerumya ate kiwa essanyu erisinga n'oyo gw'oliwadde. Nti gwoyinza okuba nti ozadde omwana omulaba aseka naye buli mwana waaseka osanyuka nnyo n'okusinga yaseka. Kale na wano stone roofing kyekigifuula ey'enjawulo nti ku musingi gwetuddeko ng'eyina principles 3 kubanga omusingi gwe tutuddeko ogw'obuscout guyina principles 3 esooka duty to self, duty to God, duty to others. Bw'obanga gwe wennyini weevuwadde obuvunaanyizibwa neweetekutwalako obuvunaanyizibwa yo duty okulaba nti nno okyusa obulamu bwo okubaako ne knowledge gy'olina okubaako ne skill gy'olina then n'omanya Katonda gy'ali osobola okuyamba abantu abasigadde. Zezo principles 3 ezifuga obuscout. Kati woozeesigamako zikuleetera ekigambo scout nga kyo nti scout must be smart in mind, thoughts and deeds. Obuyonjo mu birowoozo byo mu bigambo byo n'ebikolwa byo. Eyo stone roofing olwono gye mba njogerako kubanga etudde ku musingi ogw'obuscout. Era wonooba olabye nti buli mmotoka eyaffe gy'onoolaba wano eriko scout mentality, endowooza y'ekiscout. Nti ekyokubiri tulina okuba nga bamalirivu, courageous, okitegedde nga bamalirivu ekimala, okitegedde okweŋŋanga embeera yonna eyinza okuba nga etuukawo. Okitegeera. Ekyokusatu obedient, obukakkamu. Fe obukakkamu bwaffe leero butusobosezza client waffe ono wino site okusponsoringa kampu namba eya Nansana egenda okubaayo ng'ennaku z'omwezi 2 ebbajjo Nansana camping ground
naye nga kiki omusaala agutuwadde naye awulidde nti abantu bano bakkakkamu. Ekyokuna unity nti tukolaganira wamu naye mu buli mbeera eriwo tumugamba nti munnaye tuli wetuti ne wetuti kino kyekiriwo tukoze tutya wano tusobola okusevinga nga tukozesezza weekiti tutambulira wamu okwegattira wamu gemaanyi eno project senga tuba tetuli bumu tetusobola kutambuza projects zino era zifuna bantu bangi balemererwa mu makati kubanga buli omu asikaza buwe omuzimbi ayagala kufunamu client ayagala kunyigiriza muzimbi ne baba nga tebasobola kutuuka ku nzikanya ya kuteesa okulaba nga batambuza project ate ekisembayo ensi lwaki tufuuka stone roofing ya njawulo eyimirira ku musingi gwayo ogw'obuscout ng'erina kye bayita trustworthy oba transparency. Ffe kamera zino zonna z'olaba ne buli kamera ne tugiwa ekitaala kibe nga kisigala kimulisa kiraga obwo bwe tuyita obwerufu egimu ku misingi gy'osobola okutambulizaako enkulaakulana. Nti kamera twali gitadde na mu nzikiza naye buli kamera weeri tugyongera ekitaala ekya sola ekitavaako okitegeera nti omuntu akaseera ke konna kaabaamu asobola okuba nga alaba omuntu gyali ku sayiti ye. Omwami ono ali mu Amerika abeera agiraba naye nti tukuwa link ku kamera eyo nti buli wonnyuka gwe wooyagadde kebera ku ssimu yo labako kyekiriwo. Bazimbye tebazimbye bana enkuba etonya kati omanyi omuntu okuwa access okuaccessinga eggwanga lyo buli kaddakiika koyagala esobola okulaba nti kati enkuba etonnya e Kampala osobola okulaba nti omusana gwaka e Kampala nogamba waye nga enkuba weekedde ŋŋenderaako wano onkolere kino. Tosobola mugamba nti nno tetwazimbye enkuba yabadde efudemba nnyo nga teyakirabye. Yes kubanga we muba n'obwerufu omuntu omugamba leero tetugenda kukola tulinawo kino kati nga ye akimanyi bwe tuba tulinayo kampu ey'abasikawutu tumugamba olwo tetujja kukola ki tugenze mu kampu. Kola nnyo ng'omuddu mu ddakalo lirya ng'omwami aneeganya okukola ng'alabye ye bujja yandiba omujeere kimanye nti n'omuka omwavu bw'onoolemwa okukola ani ali kuyamba yeetegese okwaŋŋanga ebizibu byo n'olwekyo yiga okuyiiya kati eyettanira okuyiga mpa amatu omusomo gugova mu kunaanya obwavu mpologoma kalaba ng'entandise